tulina Honorable Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero avuddemu omwasi era bw'atyo n'atuuma Mathias Mpuuga Nsamba akabwa akabbi akayinoonyeza ebyako. Baganda bange, mikwano gyange, kino nno kitabudde omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bw'atyo naye n'amuddiza olutalo era olutalo lw'amaanyi lubaluseewo wakati w'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi awamu n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba naye era nga kabwa kabbi ddala ddala kasooka ne kabba bannayuganda emiliyoni 5 bwe kavaawo ate ne keeyongeza endala 10 nakati kagenda kweyongeza. Sirabawo bubi bwonna Muwanga Kivumbi bw'akoze wabula ali ku mazima meereere era byayogedde bya mazima. Twongere okumusabira kubanga bano abasajja bafuna n'emitima emitemu ayinza okwogera bwogezi ye n'akupangira abantu be ne bakuyisaawo, so twongere bwongezi musabira nenga tumwebaza okubeera ku mazima n'okuyimirira ku principles za President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Kikulu nnyo, kituwa amaanyi, kituwa obuvumu, kitulaga nti tulina kwew'enjawulo tutambula era kitulaga nti waliwo olugendo lw'amaanyi tugenda otutuukako. Ffe tweyongere kuba bavumu, tweyongere kulwana, twongere okukolaganira wamu, tusuubira nti eggwanga lyaffe lijja kuba lya njawulo era lijja kufuna obwenkanya. One time abo abalowooza nti tetusobole, abalowooza nti tuyitewo, abalowooza nti tutuuke bajja kukitegeera mpola mpola, story but sure. Nenga kakati tusuubira birungi byereere. Honorable Muwanga Kivumbi webale nnyo okusigala ku mazima nakubeera ku miramwa gy'ekibiina. Tuli basiimu nnyo era emitima gyaffe mikakamu. Tukusuubiza nti tuli mabegawo ebbanga lyonna era ne tukusaasira ezonna challenges zoyitamu ne tukutegeeza nti zijja kuba lufumu, ojja tambula ddala bulungi. Bino nno eby'ebigambo ebyakyankalanyiza bw'oba oliranga okyalina National Prince Platform President nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka abeerenye abatenenya oba tugwa oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki kubanga ebyobufuzi bye tulimu can you afford 5 more years of Museveni? Musobola okugumiikiriza kubanga baffe be basse be bakubye meya w'ekiramu yakulaze omukono zaakewano n'amoozi omulongo okubaguma ono pulezidenti waffe nyazo ba bamukubye ekiiso 5 more years of Museveni nga gwe oli mu kifo kya palamenti twakusimbawo ne tukuteekako amaanyi kati oli awo olaga tulaba tulifominge tukole olutalaki. Museveni's government NUP is not for removal, it is not for reform. NUP eriwo kusuula kibanyi naki namenvu gaki kakyo tebamalira ebiseera bino ebiseera bye tulimu. Leader wange opposition Joel Senyonyi awandiika ze bayita alternative policies eza gavumenti yaffe ki naye kati eno time seven a good enough alternative wagimaze eyawedde ekittako tuwandiika proposal betugenda kuddukanya gavumenti. We are no longer writing alternative. Can you write an alternative to the dictatorship? Osobola okukola a reform in a dictatorship. Ebintu ebimu tubeere nga tuli bakambwe. Lwaki abantu ba Buganda era njagala Busiro ki eyakagalo eyo naye mugigadde Kristi ate endala eriwa eyani omukyalo twamwagala nnyo mumugambe President muwe omwozo ajewe yetonde oba kiteeko tumulumbe nalo na mutima naki omanyi waliwo abagamba nti tujja kuleeta entalo naye some wars are to be fought and some wars are to be won. Waliwo entalo zetugenda okukola ki okugulawo ate waliwo entalo zetugenda okukola ki okutulwana. N'olwekyo abalowooza nti bino bye tulimu byakusaagiramu bya ddala saba pulezidenti bino byaki bya ddala. Kakati kangende ku kigambo ekirala bakiyita protesti ki. Kakati waliwo mbadde pulezidenti yeyo omanyi bano bamusibatayi abali nange ndi musibatayi
febe bayita ba intellectual buli kintu tukiwa omuloyo bakiyita literal interpretation kiteto council oba literal meaning ne a protestant vote inherently any vote against the status quo is a protest what vote buli lwobaanoga nti nze gavumenti eriko njagala eveeko eyo ebeera protest ki vote the difference n'eyaffe njagala mugitegeeremu eyaffe we are going to do two things in English mwaba luzungu mutegeere bulungi ono Museveni wabe a high degree of necessity essentiality and inevitability biri ebintu bimeka mwaboogera oluzungu mumpulirize tutaddeko a high degree of necessity essentiality and inevitability tutegeeza nti Museveni twetaaga jjo okumuggyako tusaanidde okumuggyako tugenda kukakasa kyagenda ekyo kye tuyita protest vote. A protest vote is a totality, a wholesome obligation to remove a dictatorship. Ekyo tekireke bystander kyobalaba mukwano pulezidenti waffe okusookera ddala buli kimu ekyeyagalaza mu kyebeera kirimu nkuyiteko gayi pulezidenti ono gayi sente yaziina yali sereebu ng'amaanyi agalina alina omukyalo omulungi alina abaana abalungi buli kimu alina amaka amaki amalungi yalina emmotoka simanya tundula simanya biki yabirekawo n'alekawo successful career in singing and music and drama najja joining to liberate a country najja to liberate a what? To liberate a what? Because he had everything to lead a good life. Naye tunulira wannakyamanya n'agamba nti nedda, if I'm a bystander, how do you have a heart? Gw'omutima ogujjawa abamu ku mmwe muguyina. You can put a perimeter wall around your home. N'oteekako ne CCTV what? N'ogula n'embwa ki? And n'ogula ne pistol ki? For as long as your neighbor is poor. One day, a CCTV camera, a big dog in your home, a gun in your home will not save you from a starving neighbor. He will one day break. So, millions of Ugandans are damn poor. So, our struggle to tugitegeere. Betugamba okuzimba Uganda empya. We want Ugandans to live in prosperity, happiness and joy. Mutuwuliriza tetugenda ekyokufuula president waffe is just a number. Okay? N'agamba nti ye netugamba nti tenth president ye Robert Kyagulanyi ki? That's not a struggle gye tulimu. The struggle we are in is to ensure we live in prosperity. We live in joy, in comfort and happiness. Nga buli muntu kana sees potential. N'afuna obulamu obukola ki obweyagaza. I've just come back on Saturday from China. Sebo nabaddeko ne ku Great Wall, ne ku Temple of Heaven. I was a guest of the state of China. Naye Chinese Great Wall eyo bagizimba kati okugendayo okutegendayo na cable 200 years ago. Naye basitula buloka bweziti. The time to build a great wall to defend China, abangi bafa. Abangi bakola ki? Because olusozi luli luwanvu ki? Fe abamulembe guno bakussa mu kakitundi ne bakusuulayo. Naye they would lift stones nga bw'oserera n'okka wansi ofa buki? Ne betunaseera nga naffe tuzimba ensi empya ng'Abachina bwe baakikola. We will do it. Tujja kikola ki? N'olwekyo Buganda wano waliwo abaagala tugende nga twetoolera Uganda. Every time Uganda has been at a crossroad, the people of Uganda have found it in themselves the courage and
to confront a dictatorship. That one we are going to do again. Era tetulina tugenda kwetondera bajjajja bakikola nga bateekawo Uganda okulwanyisa Amini baleeta Lule Obote baleeta Binaayisa okulwanyisa Obote ogwokubiri ono Kawenkene Museveni okujja nga Jack Kawenkene Obote olutalo lwali the slums of Waise of Wandekeya Karelwe n'endala tezaaliwo zajja because of people who moved from what triangle for them to sleep we will pay the price again. We are going to do the heavy lifting for Uganda again. I was a guest of the state of China. Now, Chinese Great Wall eyo bagizimba kati okugendayo okutegendayo na cable 200 years ago. Naye basitula buloka bwezi. The time to build a Great Wall to defend China, abangi bafa. Abangi bakola ki? Because olusozi luli luwanvu ki? Faba mulembe guno bakussa mu kakitundi ne bakusuulayo. Ne they would lift stones nga bw'oserera n'okka wansi ofa buki? Ne betunaseera nga naffe tuzimba ensi empya ng'Abachina bwe baakikola. We will do it. Tujja kikola ki? N'olwekyo mwe Buganda wano waliwo abaagala tugende nga twetondera Uganda. Every time Uganda has been at a crossroads, the people of Uganda have found it in themselves the courage and charisma to confront a dictatorship. That one we are going to do again. Era tetulina tugenda kwetondera bajjajjaffe bakikola nga bateekawo Uganda okulwanyisa Amini baleeta Lule Obote baleeta Binaayisa okulwanyisa Obote ogwokubiri ono Kawenkene Museveni okujja nga Jack Kawenkene Obote olutalo lwali Luweero. Abakuuma abava Luweero, the slums of Waise of Wandekeya Karelwe n'endala tezaaliwo zajja because of people who moved from Luweero what triangle ne bajja bafuna obubudamu for them to sleep mu mayumba ag'ebbeeyi wa Ekololo. We will pay the price again. We are going to do the heavy lifting for Uganda again. Ate tetugenda kwetondera muntu yenna ng'ekyo kitukola. Tetukikola because Kyagulanyi ava mu Buganda. We try to do it with Dr. Kizza Besigye. Lwaki temwatuyita basosoze? Okitegedde? Be baawagira Museveni bajjajjaffe basenta batata bono. Baawagira Museveni. Lwaki tebaabayita basosoze? If one of us comes up and is a national leader, why should we, some people here, find the reason to shy away? No, we are in a total liberation. Njagala kubakunga wano obuzwadde tulina bwebulo. One, buli nze nali mu DP ne tutandika okuwangula Kampala ne Wakiso. Obulwadde obutera okulwala mu abantu kwetalira nnimiro ewedde kola ki
kulima. Mukifo ky'ogenda mu Lukande basambule baagala nnyo ennimiro ekoze eki. Sekuritale General waffe walumbye Kampala Central okwesimbawo waliwo omusajja nsereko tetumutegeera bulungi wali vakanti nolwekyo ekyo kiri legitimate natya tebabakolako temptation to tribalize our cause. Buganda has always supported whoever and whatsoever we find fit to lead. So nga Louis Lumongoya are fit to make a contribution. I just want to add that to Muganda who gave me a call because I chair the caucus. So ne mugamba tine musajja gwe ekyenjawulo kyenyina nze nasoma kubala nensoma n'ebyenfuna. Louis baba yatuyamba ne tuwangula constitution ne tufuna ababaka ab'ensonga abakkiriza mu Buganda 50 nga tetwagala atuyambe tuweze 10 kiki kiramba betumuwake mutufiirwaki betumuwake mutukolaki. Look at the math. National Unity Platform was 0. DP, where I belong, that pretended to be in Uganda, we are not more than 18 members of parliament. Ngatukola Secretary General, a young man from Harvard University, yatekamu amaanyi ne tufuna constituency 5 mu Uganda betumuwako emu ne tufiirwaki. Tugenda jikwa baagala tebaagala n'ekitundu kyaffe nalo na mutima naki mukitukako omukuleko ne mu ngalo nalo na mutima naki nalona mutima naki kakati obulwadde obulala buli ku gurupu eno mugiraba neyimiriddewo nange ngendi eyava abalina ebifo nammwe ba MP tuki nze wange nina abaana ba National Unity Platform abanvuganya si balabe bange. Mumpuliriza era ne President waliyo namukulaga ne mukala olwo anvuga n'ababaddeyo saake kulale yazze kulale yazze ku